tambike batulaga nti omubaka yali bulungi ng'atudde ne ku kitanda nga bamaze omukolaki okumukolako. kati then awo tulina okubuuza kyekyaleeta biri sawo ng'alina ebintu ebimu byamanya kuba kati olaba eyo gye balongooseza honorable kikakatayo n'okubeerayo n'omuntu nga ye omulimu gwe si gwa kulongoosa si gwa kumpeereza kiri mpeereza force epweno mpeereza akambi nga gwe omulimu gwe gwa kutunuulira nti buli procedure gye bakoze ntuufu nga gwe omulwadde ng'oli mu ddwaliro balina ozzikunnyonnyola era lwaitiza okumanya n'eddoozi ze balina okukuba entuufu nti bwe baba bagenda kunkuba seefu zirina kubeera doozi The fact is omusawo wagamba omulwadde nti you are going for a minor surgery nga it is a major surgery ogwo musango kubeera oba interpretinze olina omuwa false information right ogina omusawo abanga agenda kulongoosa era olina okumanya nga tonayingira theatre olina okumanya omusawo alina obulamu bwo nti musawo Tony nti musawo oyo muliramu eddembe bw'oba yatomwekakasa ng'obagamu butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenyo okubeera ng'otulaba wenyo okubeera ng'otugoberera ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo. Tanaba kusubscribinga nkusaba subscribinga tubeere nga tufuna ebintu eby'enjawulo. Nabasuubiza abagoberezi ba Focus TV nti buli mulundi gwonna bwe naafunanga ensonga egwa mu lusawo ene scientific issue gye neekakasa nti eno egwa mu gundi mu department ya musawo ono nja kumuleetanga abeeko byakakasa. Olunaku lwaleero ekimundeesezza y'ensonga egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda eya munnansi Woman MP Kalangala district gwe bayita Nakimuli Helen. Omukyalo yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olw'Essande era ng'ebintu ebyaviddeko okufa kwe biri byabadde mu ddwaliro. Kyekindeesezza omusawo ono omukugu tubeere nga tuyisaamu kubanga atuwa ku possibilities ezibaddewo kwebyo biki ebigenda mu maaso. Rumors ogamba olutambula scientifically kisoboka kitya tekisoboka kitya byonna tugenda kuba tubiraba n'omusawo tubeere nga tunyonnyola. Omusawo gwendi naye si mulala ye musawo owa Dr. Tony Bisoboka yagenda okuba nga tuwayamu naye. Musawo kisobola obulamu bugamba ki? Leero ojjidde maize tova mu theatre? Leero mbadde ninawe ndiko leero olunaku mbadde day off. Okay. Nfunidde akasimu awo nenga nange kanzije mbegatteko nakubadde eso akweteekateeka bulungi naye kubanga tekigaana bwongo okubanga bwo busobola okuteesa. Amiina. Twakoma okwogera ku nsonga ziri kyankola bubi mukyala owayiswa Mufumbiro yatuvaako mu bulamu bw'ensi eno nenkunoonya ate nga toliiwo naye era nawo nali njagala ottaanye ku ekyo ekya kansa naye bwe tuba tufunyeyo omukisa omulala tulikitangaaza. Olunaku olwaleero ku nsonga egenda mu maaso mu Nanup yakafa era abadde mu parliament by the way abadde mu parliament nga ye member of parliament ekyo kikolebwa okuyisaako mu parliament okubako eriisa evvannyuma so nga ate ne ttiimu eya netball n'eya volleyball nabo bayisizaawo awo kubanga abadde mpagiruwaga nnyo mu byemizannyo ne mu ttiimu ya volleyball ya parliament era naye abadde musaali faanayo mubirabye abasobodde obbiraba. Musawo olunaku lwaleero nkuyise nga njagala kuttaanya ku procedures oba biki gwe keesi eno kimanyi ogigobereddeko akabanga birumira bingi abantu bye bali mu kwekwasa bali bali mu kwogerako nga byenjagala tuttaanye. Okusookera ddala kiki gwe kyewalabye kyogamba nti kino kirimu kano ne kino kirimu kano? Ekisooka njagala tuddeyo emabega tukkaanya okusinziira ku ripooti n'ebizze byogerwamuko. Ekisooka ddala kitalo nnyo kitalo ddala eky'omubaka ekyokufiibwako omubaka omulungi abadde ayogera nga teyeetitirira. Naye kati ke kaseera bannayuganda batandika okuzibuka amaaso n'okuba nga balambulukufu. Okusinziira ku byogerezebwa nti mbu omubaka abadde n'ebizimba mu Nabaana bye tuyita fibroids, ebizimba by'omunnabaana fibroids kati ne tubeeramu n'ebirala bino bye bayita mayoma oba sabisero biki cysts ebibeerawo ebyo ebizimba ebibeera mu Nabaana era ebijjawo mu bakyala nga bwe tuzze twogera nti oba oluusi oluddewo okuzaala hormones ne zigira biki oba family planning ebintu ng'ebyo ebyo naye era si kyekintu nti tetuganye biruma era birina risiki naye era omukyala asobola okubeerawo nabo oba ne bamujjanjaba ne bamirongoza n'aba bulungi.
Okay. Kati ku mubaka waffe ye bagambye nti engeri yabadde ey'okubijjanjaba entuufu yabadde yakubirongoosa. Mu kubirongoosa mu mbeera y'ekisawo eyo procedure tugiyita myomectomy. Y'ey'okubirongoosa. Naye mu myomectomy eyo tugiyina nga procedures tuzikola nga za mirundi 3. Esooka yeyo gye bayita hysterectomy, oba bakuyisaamu ka tube ne babeera nga be banuunyeeyo bane babyokya. Esooka. Ya hysterectomy. Yo kale bwe bakusaamu akapiira babeera nga batakubaaze nti kukugira ki. Kati ey'okubiri yo gye bayita laparoscopy ey'okusala. Munsasi ebigambo sijja biddamu sibitegeera. Kati laparoscopy bakusala busazi nga bw'onoolaba nti bakusala wano ku lubuto. Yes. Ne basala ne munda munnabaana ne bajjamu ebyo ebizimba ne babirongosa ne baddamu ne bakutunga ne bakuzzaawo. Kati ey'okusatu yeyo totale nga bibadde bingi oba nga nennabaana ezimbidde ddala baabuluzaamu olubuto lwonna kye twayise nga full abdominal surgery. Bwe bati ne bakwabuluzaamu ddala ng'olubuto olulabira ddala n'ebiri munda byonna. bwe bamala okwabuluzaamu ne balyoka bagenda ku nnabaana bw'eba ebadde eziimye ng'egaziye ng'oba oluusi teyeetaaga bw'eba nga nnabaana yeetaaga kugijjamu eyo gye tuyita hysterectomy bagijjiramu ddala. Yes. Kati bwe baba bagijjiddemu ddala bitegeeza omukyala taba tagenda kubeera na nnabaana. Era ebyokuzaala ebyo abeera abyesonyiidde ddala. Naye kati ku ky'omubaka baatugambye baabirongooseza naye nga nnabaana esigaddemu. Okay, yabadde tefunye nnyo obukosefu buli awo bugigisaamu. Era ng'ebyo ebizimba babijjamu naye ng'asobola osigaza ki nabaana ye. Naye kati essaawa zino ekibuuzo ekyandibaddewo ng'omubaka wa palamenti ki ekyamututte mu eryo eddwaliro. Kuba ekisooka babeera ne medical insurance ne bagenda mu ddwaliro lya gavumenti keyo ebeera y'amaanyi kuba Mulago National Referral Hospital oba ku gynecology department eno ey'e Kawempe bakwatira ensonga z'abakyala baba basobola omuwa treatment yonna ki. Kati nga batandika okunoonyereza tulina sooka kunoonya ki ekyamuleetedde obutagenda eno n'agenda ku Alexandra. Era level ya Alexandra esobola okujjanjaba omuntu mu butuufu bwabyo era basobola okulongoosa abasawo weebali layisinsi bagiyina n'ebyetaagisa byonna era weebiri awo. Kati era bwe tumala n'olaba omusawo kuba ekyasinze okwennyamiza kwe kuwulira okugamba nti omusawo yagambye mbu yabadde minor surgery. Minor surgeries zonna mu busawo zikolebwa ba clinical officers. Abasawo bano aba diploma level. Ayinamu akantu katono afunyemu kano atunga ayinamu akazimba buno obutono bwa abscess. Oyogedde kweri esooka eya nnabaana esooka ey'olupiira eyo tekolebwa nayo nga ezo zonna surgery. Those are not minors. They are major surgeries. Kuba zeetaagamu ekisooka zeetaaga okusirisa. Yes. Nga zeetaaga omusawo omukugu omusirisa. Zeetaagamu okuba ng'otegesewo kye bayita blood transfusion nti bw'abanga omusaayi gumuvuddemu nga mungi baba weeguli. Sinnakindi weetaagisawo ICU nti singa wabeerawo complication yonna oba ng'ezze ku mutima oba badde n'obulwadde bw'omutima oba buki wadde ngeno procedure agenda gikola byonna biba byetaagisa. Kati eyo teyabadde minor surgery nga ekyogerwa. Kubanga ne Lopin yagambye omubaka yamugamba ngenda kuwa n'okufuna ka minor surgery. Kati bw'abanga bamugamba nti ze minor surgery ogwo musango. The fact is omusawo wagamba omulwadde nti you are going for a minor surgery nga it is a major surgery ogwo musango kubeera oba interpreting oli n'omuwa false information. Kiringa okubeera nga nyina akazimba nga ako katini gwe jangu. Rights z'omulwadde ezisooka zibeera 5. Esooka olina okumanya kiki olwadde ne kibagenda kukujjanjaba. Olina okumanya eddagala ettuufu libagenda okujjanjaba oba procedure entuufu gye bagenda okujjanjaba. Ebiddagala tubimanyi. Anti kati nkunnyonnyola nti wadde kitwala omusawo kikkakatako omusawo oba omunansi okunnyonnyola nti kati ngenda kukuba seefu akola bw'ati alina side effect eno
era ina kuyisa bwati ebyo nga ffe tetufaana tetubibuuza kuba mwe mukitwala nti eno tuli mu Bufirika. There are 5 procedures. Ezo 5 rights. Right, okay. Esooka okumanya kyolwadde musawo kyogenda okunzijanjaba otyo. Okumanya eddagala ettuufu lye bagenda okukuba oba procedure entuufu gye bagenda okukolako. So manya ki entuufu? Andi kati gwe bamala okunnyonnyola kati nge banaakunnyonnyola kankoye ekyokulabirako bakunnyonnyodde nti kati oli mukyala wa lubuto. Yes. Tuyina normal delivery bw'oba tojagala oba ng'olinamu complication tuyina kulongoosa era eba tugenda kulongoosa tuyina kusanyalaza bwetyo oba wenna oba tukuba akayiso ku mugongo basanyalazeeko wansi eno waggulu osigaera ebyo byonna balina obbikunnyonnyola nga tebannakola ki nti neddagala bagenda okukuba bagambe nti tugenda kukuba oba era ligenda kuyisa mbweri titugenda kusanyalaza ebigere oba lijja kusesemya oba lijja kusiibwa likuleeteremu ka allergy. Ezo na rights zo nga gwe omulwadde ng'oli mu ddwaliro balina zikunnyonnyola. Era right zo okumanya ne doozi ze balina okukuba entuufu nti bwe baba bagenda kunkuba seefu zirina kubeera doozi mmeka bw'aba mwana muto bazipime batya pa kilogram body weight. Obwo buvunaanyizibwa tuleme kwesuulirayo bwannaggamba. Musawo ebadde yakusatu eyokusatu gye tugendako andi kati bwe tumala okumanya ekirwadde n'omanya eddagala ettuufu doozi entuufu right route we balina oddikuba kabina musuwa wa oba kanula nabyo nyina obbimanya era olina obbimanya si ku musawo kujja kugakyusa kabina bwebake watuyinza olugamba musawo teriyo ngeri ddala etali ya kabina yalina ozikuba yalina okunnyonnyola gwe n'omugamba nti kati nze saagala kunkuba era olina n'olukusa ogamba nti omusawo oyo agenda okunkuba ndaba ali biased oli yaba nkuba eddagala. Ebyo nayo ekigirina right ogirina omusawo abanga agenda kulongoosa era olina okumanya nga tonayingira theatre olina okumanya omusawo alina obulamu bwo nti musawo Tony nti musawo oyo muliramu eddembe bwempuliramu eddembe bw'oba tomwekakasa ng'obagamba omusawo oyo simwagala tankwatako oba tankwatira ku mwana ddembe lyange ddembe lyo kati era ng'obyo byonna obimaze tulina okumanya omulwadde bwe yajja tulinawo kye tuyita pre-operative procedure okuteekateeka nga tonnayingira awo embadde njija omubaka bwe yajja yaripootinga ddi nga tonnaba mutwala na kumunnyonnyola kubanga omuleese olina omuggyako biodata olina omuteekateeka omukanyulating omuggyeko vital observations zetwandigambye nti obaka pressure biki ebyo byonna biba bimala bajja babikapitalinga oba oluvannyuma lwa ddakiika 3 oba oluvannyuma lwa ssaawa kati tulina okumanya omubaka bwe yajja ezo zonna procedure bazimuyitamu era singa bw'aba yajja ne mulongosa mu ddakiika 15 oba 3 nga tekibadde emergency nti oba wakuzaala nti mubadde mutaasa mwana ogwo guba musango otegeera ogwo guba musango. Omulwadde buli lwajja mu ddwaliro muyina omuteekateeka ekitono nnyo bakugamba nti omuntu ng'oyo bwe banga ebadde planned surgery omulwadde omutegeeza oluusi nga wabulayo na weeks mmeka 2 nti munange n'akitegeka psychologically omubiri n'agutegeka kati bw'ajja mu ddwaliro ng'oyo wa planned surgery alina n'okumalamu essaawa 6 nendoza ekyonalebo yakimanya yagamba n'abantu nti bannange aba yakitegeera kati bwe tuba tutegedde nti otegedde planned surgery ekyo bimanya nti bakutegeeza weeks 2 emabega ogwo okuripootinga mu ddwaliro waripootingiramu mu bbanga ki era eddwaliro lyakuteekateeka mu bbanga ki okulyoka okukola sajjala eno era bw'wamala okonsetinga kyatwala bbanga ki nezo tests zonna ze baakola before surgery tuba tuzeetaaga. They are all recorded. Everything should be documented. Yensonga lwaki olaba ennaku zino tuyinawo be tuyita aba medical records officers oba medical records assistants babeera mu malwaliro balina okuba nga bakapitalinga data oyo yenna okutracinga si kubitwala for granted. Si for granted
kuba bikuyambako gwe okukireiminga ate ne biyambako neddwaliro okwedifendi. Oyogedde consent. Ddi wojja katugeze nyinza okuba nzize nga katono naye ne ntuuka ne banga tekali mayina. Tekali mayina. Buli lwe baba bagenda okukolako procedure olina okukkiriziganya n'omusawo agenda okulongoosa oba ogikolako. Ne baba bagenda kujjako akantu nga katidi kuba tomanya effect yako bweyinza okugenda kubeera. Yes. Kati wate ne nkujjako ako n'obulidi nga bubulidinze n'ofa naye nga tubadde tusuubira tekajja kukola ki. Ate ejjira ku baani takwata bulagajjavu. Kati nno ne mu ddagala lye bagenda okukuba erimu nga bano abakanso oba abasikoseero kimukakatako era n'omulwadde okukonsentinga nakkiriza nti ddala nakkiriza. Ne mu ddagala erimu lye bakolako trials ku balwadde abamu be bagezesezaako kubanga balina research ze bakola nga bw'olaba nti ogenda kucollectinga data. Yes. Oli osooka musaba lukusa n'omugaba consentinga nti bino bye ngenda okukola ngenda bikozesa nga kati neno mu media wamu. Yes. Oyinza okukakyalinga leero. Tugenda mu research. Bwe mba sa consentinze nenkeera ku makya nenkasanga omukutu omulala ogwa TV. Yes. Nsobola osuwinga. Very true. Naye bw'obanga gwe wa consentinga n'osigaza rights zo nga gw'okataddeyo eri obeera waddembe era obagamba nti twakkiriziganya nakyo oba okikola ki. Kati ne mbusawo eri bwe kito bwe kibeera ti buli kintu ekiba kigenda okukolako nga kyavunanya. Era nze mulimu aba officials abamu bemmanyi era ntera nnyo kigamba abantu abamu beerako n'omusawo ng'alina ebintu ebimu by'amanya. Kuba kati olaba eyo gye balongooseza honorable kikakatayo n'okubeerayo n'omuntu nga yo omulimu gwe si gwa kulongoosa si gwa kumpeereza kiri mpeereza force epweno mpeereza akambi nga gwe omulimu gwe gwa kutunuulira nti buli procedure gye bakoze ntuufu. Musawo oyogedde akantu ako ojjo kannumya omutwe. Nga bw'onoobeera ne looya. Nga bw'onoobeera ne looya nawe osobola okubeera n'omusawo wo nga si yakolako sajjale si yakola ki. N'obagamba mba mugenda kunnongoosa mugenda kunteeka ku kitanda kiri njagala yatunula alaba ebulabe buli ekinkolebwako. Wabi wali alaba buli ayimirire buyimirizi wali nti musawo kituufu musawo takwata ku kintu kyonna takola ki naye mulimu gwe gwakola ki kulaba. Era nze ninaana abantu abamu abakungu abamu bemmanyi ne beemupi nga ne bw'aba agenda mu ddwaliro ayinayo omunansi agenda n'ambuuza nti ddala ono gwe bagenda okunkuba ye seefu ye explain ye dikulo akola kino kuba kati okukwata emitwalo 5 n'ogiwa oyo omunansi nga ye musawo just ku verifyinga kintu olusi gwe kyoba tomanyi kisevinga kinene nnyo mu bulamu. Ate nga honorable ssente bazirina n'ebyokukola procedure. Kati bwe tuba tumaze okulaba nga ne musawo wange mukwano gwange tone ne mugawo waayi ngenda ku kasajja lero mperekeraako nti ne bwe baba kunnyonnyodde n'otunula mu medical form bo era gwe nga gwe omulwadde olina olukusa okulaba mu medical form yo n'otegeeza mu biki bye baawandiise. Bo bayinza okuwandiikamu ebifo nga tebagenda kukolamu kirala. Tuyinza okuba nga tubadde tugenda kulongoosa nsigo bo muli ne bawandiikamu tugenda kulongoosa mutima. Do you have that medical assistant asobola okugamba if you have your medical professional weesiga walabye wali nga bataddeho nti cardiac operation cardiology akugamba wano bawandise mutima gwe bagenda okukwatako onalebe okimanyiiko ekyo okimanyiiko nti nedda. Okay, awo na tuli ku safety ya bulamu bwo. Ayinza okuba nga si mukugu nasobola okubuulyako n'agamba nti kino nsobodde kiinterpretinga bagamba bwe bati ne bwe bati. Era mu kaseera kali kwebeera nga nzikidde ne bw'abanga aleeta eddagala amugamba n'eddagala era abuuza nti eddagala lye mugenda okubeera eddagala ki eryo mu bye tukanyiza nti ebyo teririimu. Kuba omaze okubeera ng'osanyalaziddwa tomanyi kigenda mu maaso. Personal assistant woli yagambira nedda mukama wange twate ekyo ako nkaagadde. Era olina lwayita okugamba nti kyova olaba abakyala abamu abagenda okutalaga nze bba wange njagala abemu mu ddwaliro. Ne mukazi wange kyakirina nnyo njagala gwe obeera wali. Obeera wali.
kati deni awe tuba tumaze okubuuza ebyo ebibuuzo byonna bwe bamulongoosa procedure yali ntuufu era bagoberera emitendera egyo gyonna bwe bamala okumulongoosa yali atya era yamala bbanga ki okudda engulu era yalina complication ki kuba waliwo akatambi ke batulaga nti omubaka yali bulungi ng'atudde ne ku kitanda nga bamaze omukola ki omumukolako kati deni awo tulina okubuuza kyekyaleeta biri if the surgery was successfully done kiki ekyaleetawo eno embeera kuba kati myomectomy eyo gye bagamba nti gye baakola kozi wagambye yeete eyo it is a major surgery ey'okugyamu it is not minor it is not a minor it is a major surgery bwe banga bakulongooseza bakuggyeemu ebizimba ku bakyala 100 be balongooseza ne bajjako risk y'okufa eryegi 1%. Not 1%, it is 1 out of 1,000 people who are operated. Era nga tukitwala nti bwe baba bagenda okulongoosa omusaayi n'okubanga omusaayi agenda okulongoosa amanyi kyakola nga gayini mulungi ate era baba bagenda okulongoosa balina okukakasa nti buli kimu kye bagenda okulongooseza ne procedure gye bagenda okulongoosa bagimanyi era nga weebiri era baba bagenda okulongoosa balina okumakinga sure nti oxygen waali n'omusaayi gwa blood transfusion weeguli kati kyetwebuuza omubaka ebanga bamulongoosezza bw'aba ya bleeding nga ki ekyabagaana okussaako omusaayi ubanga ya bleeding nga yali ableeding omusaayi gulina okuba nga gukola ki era bano abalongoosezza baba basobola okukola assessment kuba omuntu gw'olongoosezza ne bwaba alina internal bleeding bw'omala okumulongoosa mu ssaawa 3 oba osobola okukola assessment oba bagamba bagiyita post operative assessment oba osobola okumwasesinga n'omanya ti ddala ono mulongoosezza anaasobola okubeera kuba bw'oba akamala okulongoosa omuntu oluvannyuma lw'essaawa olina omwasesinga nti ddala bye tukoze kyekyo era ali bulungi alikavaringa olubuto teruzimbye talina bleeding talina ki era n'eddagala alifunye vitals ziryoke kuba omuntu ableedinga entunnunsi ne bikyera oba omulaba ne bw'omwasesinga ogamba nti kati agenza anemiki talina musaayi bino byonna byakolebwa mulina obubuuza byonna byakolebwa ekisinga okunnuma nti kati batunuulira postmortem ng'amaze okufa ne batakuba flashback akuddayo kutandikira wali baamugamba ddi baamuteekateeka batya baamulongoosa bulungi era eyo procedure gye baali balina okukozesa bwe yavaayo yali atya baakola assessment ye bwe yamala okulongoosebwa wayitawo bbanga ki okufa kubeera waliwo ebisinziirwako okufa kwe kuli kuba waliwo naye lwe tugamba nti ne bw'oba omulongoosezza bino byonna nga bigaanye gwe ng'eddwaliro lya private bakukkiriza okukola rifaaro amangu ago nogamba nange anti kati wanaalimye okkirizibwa okumwongerayo ekawempe oba ku national referral hospital national referral hospital tulina egi ng'ogyeko zino eza regional referral but a national referral hospital ebeera Mulago eya Uganda yonna kama Katonda kuba referral is also part of management mu bujjanjabi it is part of management nti bwe twamaze mulongoosa bwe mwalabye biki ebyamwakozeeko ebyali byetaagisa nti embeera kale we yazze tukitegeera tulifaalinga wa kale bwe tugambe yafudde bamutwala Mulago aba okoze paati yo kati awo wonna waba weetaagisa records era eddwaliro zirina diproducinga n'abasawo buli eyabaddeko tulina okukakasa nti musawo yabadde mutuufu akola kituufu layisinsi kweri era yabisomerera oli okubukola nga teyabisomerera anti kati oyinza okuba nga oli w'amatu ate n'osalawo ogenda olongoose n'abaana